Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Baganda baffe mwenna ababeerako nga batulaba atenda amajju g'ekitiibwa Allah w'ekitiibwa atwadde obulamu okuba nti alhamdulillah tukyali balamu. Saba Allah w'ekitiibwa abeerenga asa n'okusaasira onnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yenna tulaba nkubiriza timbutuufu Allah atulagira we yagamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, nalagira ya ayyuhalladhina amanu kwagamba mazima ddala Allah ne bamalayika be basala oyisibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'agamba abange mu abakkiriza musala oyisibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So mukusala oyisibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwafunamu nze afunamu fe abafunamu, oba kiyamba gwe kiyamba nze oba kiyamba yenna abasalidde Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bakubiriza okuba nti bannaye attaqwa okutya Allah w'ekitiibwa. Fattaqullah usikum bitaqwa Allah. Attaqwa imtithali al-awamir. Tugezeeko nnyo tuli mu society enzibu ennyo negezaako fattaqullah mastata'tum, mu busobozi bwo bwonna manye nti wallahi Allah gyali, onywere ku ddiini. Kyova olaba nga beera nga weeraliikirira nnyo. Olaba ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ddwa ze ezimu yeeraliikiriranga ng'agamba muthabbita alqulubi wal absar thabbit qalbi ala diinika. Owange ggwe anyweza emitima, nyweza omutima gwange omunywereze ku ddiini. Nawe weeraliikirire Allah obeerenga anywereza omutima gwo n'obulamu bwo bwonna mu kubeera nti amnyweza ku ddiini ey'Obusiraamu inshallah taala. Tuli mu musomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogw'okuyisa obulungi abazadde, era nga bwe twatunda netugamba nti inshallah taala tujjagazwamu olw'obukulu bwa ibaada ey'okuyisa obulungi abazadde. Kyobulaba nga Allah yennyini nga twagamba mu aya ezasooka abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, atandikanga karrananga azin wamala tawhid, okukubiriza abantu okusinza Allah mu bwomu, ensonga eyassa ababaka bonna. walakad baathna fi kulli ummati rasul an ibudullah wajtanibu tagut. Twali ensonga yassa bannabbi bonna okuleka okusinza Allah mu bwomu bwe. Yazzangako omulimu oguddako gwakubeera nti wabil walidayni ihsana, nkiraga obukulu obw'omulimu ogwo. Inshallah kyatunira ebirungi bingi nga twakoma ku hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gyagamba nti mu butuufu yurudha rabbi, Allah mu butuufu asiima. Abdullahi yali ebaka Abdullahi bun Amr radiyallahu anhu yagamba nti mu butuufu ridha rabbi fi ridha alwalid, nti mu butuufu okusanyuka kwa Allah kubaawo oba okusiima kwa Allah kubaawo nga abazadde bakoze eki, basiimye. Ne tukubiriza ti buli omu agezeeko nnyo okulaba nti omuzadde maama ne taata bannaye bakusiima. Gezaako nnyo weeraliikirire nnyo ng'olaba maama mu butuufu si musiimu gy'ali. Gezaako nnyo era ffe ng'abaana okiraba n'ogamba ne taata alabika yanyiizeemu ne maama alabika yanyiizeemu. Ddayo obeere nga weetonda. Imma oli mu nsobi oba toli mu nsobi, oba gukusinga oba tegukusinga, mu mbeera yonna gwe kimanye nti mu butuufu omuzadde waaba akusiimye ne Allah akola ki? Akusiima. Ate Allah bw'akunyiigira sakhtu rabbi, okunyiiga kwa Allah kubaawo fi sakhti alwalid, ng'abazadde mu butuufu banyiivu. So mu mbeera yonna ffenna tetwandiyagadde muntu yenna kuba nti Allah amunyiigira, kuba Allah yakutonda bwakunyiigira omanye ebisinga byonna bigenda kuvaako, albarakati zikuvaako, tobeera na mirembe, bizibu ku bizibu. Osanga omuntu nga ye mu butuufu wallahi nga factors ezimu ezivaako ye okuba nti tali bulungi ye kennyini aziina, naye nga ye kennyini tamanyi solution. Atulaba yenna ebiseera ebisinga bwetunulemu
muli wano e Kampala, tuli wano e Kampala, okera ku makya kaaba obwavu bunnuma, okera ku makya kaaba bizibu ku bizibu, naye ng'eri maama wo mu kyalo oba taata wo mu kyalo, wallahi tomusanyusa, wamunyiiza. Oba amunyiiza ne Allah agenda kuba munyivu gy'oli, so tosuubirawo kirungi kyonna. Wabula wano tuzze wano okubeera ntujjukanya kuba tuli bantu twerabira, obeere ng'ojjukira inshallah taala oddeyo weetonde mu mbeera yonna, oba gwe musobya oba toli musobya oba ye musobya, gwe sigala nga weetunda. Akagambo ke bayita sorry kyobalaba nga Allah asiima n'atugamba falyafu walyasfahu, tibannaye musonyiwe, mwerabire, musonyiwe mu mbeera yonna, abazadde basonyiwe, nammwe abaana mwesonyiwe, musonyiwe mu mbeera yonna. Omuzadde ye kennyini tulina abantu nga mutuufu yabeerawo n'agamba nze sikwatagana na kazende, n'omuyita na kazende n'ogamba nze sikwatagana na taata, sikwatagana na maama, gwani atakwatagana nabo? Omanyi nti nno ensonga lwaki oli ku nsi lwakuba ye. So mu mbeera yonna tubeere nga twekola ki, tuddayo eri Allah, tugezaako okubeera ntufuna okusiima kwa Allah ng'abazadde bakoze ki, batusiimye. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era obulungi obuli mu kukola ki, mu kubeera nti omuntu ayisa bulungi abazadde, birrul walidain, okuyisa obulungi abazadde kumeekinga omuntu okubeera nti ayingira ejjana. Mu hadithi emu omusajja ajwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'azze okubeera nti asaba okubeera nti yeetaba mu lutalo. Nabbi Muhammad n'amugamba ahlaka min ummi, oyinawo maama wo? N'agamba qala naam. N'amugamba qala falzamuha fa inna aljannat tahta rijlaiha. Yamugamba bannaye totaana kubeera nti ojja mu lutalo ng'oyina maama wo. Kuba nabbi abantu bajjanga ng'oluusi akusinziirako n'agamba gwe tojja kwetaagisa eno naye sooka otereeza eri, awo wonna ye Allah ali yakimuwa. Kyova olabanga abantu bajjanga Baarabi, abantu aba mu mitundu, n'amubuuza ayul amal afdal, mulimu ki ogusinga obulungi? Abamu n'abagamba salatu ala waqtiha, balala n'abagamba aljihadu fi sabilillah, balala n'abagamba alhajju baitillahi alharam. Yasinziiranga ku muntu kuba ye Allah yali yamuwanga amanya inshallah taala. So mu mbeera yonna fa inna aljannata tahta rijlaiha, biseera ebisinga abantu tunoonya ejjana mu mbeera. Kyova olabanga kirungi nnyo okubeera ntujjukanya, oleka maama wo n'onoonya ejjana mu mbeera endala ng'ate osobola oginoonyeza okumpi awe wali ani? Wali maama wo mu mbeera yonna. Bakubiriza inshallah taala okubeera nti tugezaako nnyo okubeera nti tunoonya ejjana nga tuginoonya mu kuyisa obulungi abazadde tugezeeko nnyo. Abazadde Allah beebo be yakuwa, baba ntondo Allah be yakuwa, baba bali bwe bati Allah be yakuba, baba bakola kino Allah be yakuba, be bazadde bo. Ensonga lwaki oli ku nsi, ensonga lwaki oli ku nsi, ensonga lwaki ofaanana nga bw'ofaanana, olw'abazadde bo. So mbakubiriza inshallah taala abanoonya ejjana tuginoonye n'okuyisa obulungi bamaama ne taata. Ebirungi ebirala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yali ng'agamba nti mu butuufu omuntu yenna nabbi yasaba edduwa sallallahu alaihi wasallam, omuntu yenna alemerwa okubeera nti ayisa bulungi abakadde ng'ate abasanzeewo mu bukulu, indal kibar, tugeze taatawo Allah n'akuwangaaza n'olaba ku taatawo mu myaka oba maama wo mu myaka egy'obukulu n'olemu okubeera nti omuyisa obulungi. Mu hadithi Abi Hurayra radiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhdasi atugamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba ragma anfu thumma ragma anfu thumma ragma anfu, yagamba ennyindo y'omuntu oyo erwala ekkookolo emirundi 3 ng'agisabira. Bimaana zino olwalwa ogulwadde kale ogw'amaanyi ennyo ogutalina nakisobola kugujjanjaba mu mbeera yonna. N'agamba qila man ya rasulallah, sahaba ne bamubuuza nga beeraliikiridde nnyo, ani oyo gw'osabidde eddwa bw'etyo? Yogera abantu emiteeko 3 naye wano tujja kutunulamu omuntu ono. Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma
au kilahuma, omuntu yenna azinafuna chance n'awangaala mu bukulu ng'alina bamaama be ne taata we. Alhamdulillah, ebiseera ebisinga wano ate tunafuire ennyo. Abasinga tulina bazadde baffe bali mu myaka emikulu, naye kimanye waliwo olinga wallahi Allah abazadde yabajjulula nga ali mu myaka mito. Waliwo olinga Allah tialaba ku bazadde be. Waliwo olinga tiafuna na chance ekola ekirungi bazadde be ne bakiraba mu mbeera yonna yonna abamuzaalira ddala. So mu mbeera yonna yonna ayina chance. Oba okyalina abazadde, gezaako okubeera nti obayisa bulungi, owone eddwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuba agamba omuntu yenna abazadde abo n'obasangawo kuba be bakuzaala, n'obasangawo ne bakulanga wooli ne batuuka mu myaka egy'obukulu egy'ekikadde ne batafuula nsonga thumma lam yadkhulul janna, ne batafuula nsonga ekuyingiza ejjana. Mutuufu ennyindo yo ebirengerwa ala kookolo. Allah nassa aya n'agamba qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi. Allah atulagira temutuufu tusinze Allah mu bwomu bwe, tetumugattako kimu kyonna kirala, tugondere n'abazadde nga ne baba batuuse mu myaka emikulu, era tetubaboggolera, tetukola mu mbeera yonna yonna adde okubakkaanya. Naye bameka muffe mu butuufu ababeera nga bazadde baffe tubalabanga abantu ab'obulijjo nga tubekkaanya, tubavuma. Abantu bavuma abazadde, abantu bakuba abazadde. Ffenna tuli awo tubiraba ku social media, olina akwata muzadde we n'amuvuma ebigambo byonna byamuvuma. Bannaayo obusiraamu si bulagira. N'ebiseera ebisinga bannaye bye mulaba temulowooza nti nno bye bituufu. Kyova olaba nga twetaaga ekintu ekiyitibwa atalbiya, okubeera nti amwana ava buto nga tumuyigiriza nti omuzadde wanjawulo. Ebyo byonna byonna obifuna ng'ogezezzaako omwana omuteekamu kye bayita eddiini, okumuyigiriza eddiini okuva mu musingi omuto, akule ng'amanyi omuzadde wa kitiibwa nnyo, muntu wa muwendo nnyo, ayinza omuviirako okubeera nti ayingira ejjana. Mu hadithi ya Abi Hurayra endala eraga nti mu butuufu omuzadde, ekigero ky'omuzadde, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omuntu ky'osobola okukola n'obeera nga at least ogezaako okubeera nti wenkana muzaddewo. Ate saa zino sisuubira nti kikyasoboka. So tosuubirayo nti waliyo ekintu ky'osobola okukola n'ogezaagezaako yadde okwenkana omuzadde. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba la yajizi walidan illa an yajiduhu mamlukan fashtarihi fatiq. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mu butuufu omuntu yenna tasobola kubeera nti omwana tasobola kwenkana na muzadde okuggyako an yajiduhu mamluka, okuggyako nga asanze omuzadde nga muddu n'abeera nti amugula, okubeera nti amugja mu buddu obwo. Oyo ayinza okugezaako, wabula si okwenkana mu level yemu n'omuzadde. Omuzadde sababu fi wujudika, y'ensonga lwaki oli ku nsi. Maama ne taata be baplaninga ne beemiitinga ne bakola nnika ne beewasa, then ne bakuzaala ggwe omwana. So omwana ne bakubeererawo mu mbeera yonna nga twatumiga ku ntandikwa ti maama abeerawo mu mbeera yonna. Tonnatandika kwogera, n'otandika okwogera, n'otandika okubeera nti woosanga wookola byonna byonna by'oba okoze, byonna ng'agumiikiriza. N'abeerawo ate paka ku last moment n'owasa era waali. Owasa maama n'abanga ye yawasa, n'otuuka okwagala okwawukana era maama n'abanga mu butuufu ensonga zonna. Maama abeera n'ebintu bingi ne taata abeera n'ebintu bingi ebimuliko nga byonna byonna byeraliikirira ggwe omwana. Birrul walidaini, okubeera nti omuntu ayisa bulungi abakadde, aqrabul amali ilallahi, mulimu ogubiyinza okubeera nti gutusembeza okumpi ne Allah ow'ekitiibwa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi Abdullah ibn Abbas yagamba nti mu butuufu omuntu yagamba inni la lam amalan aqrab ila Allah min birril walidaini, nze simanyiyo mulimu. Mu butuufu Abdullah ibn Abbas agamba nti tamanyi mulimu butuufu gw'alaba nti omuntu aba kumpi nnyo ne Allah, oba close nnyo ne Allah
ng'omulimu gwe bayita okubeera nti oyisa bulungi abakadde. Era min birril walidayn idkhalu sururi alayhima, okubeera nti mutuufu oyisa bulungi abakadde mulimu okubeera nti omufu osinga okubeera happy. Naku zino omulembe gwa ssente, gwa ssanyu lya ssente, omuzadde osobola omuwa ssente. Ssente buli emu emuyisa bulala. Yenna atulaba wano n'ofuna omuntu n'akuwa ssente osanyuka nsanyuka ndala. Osobola omuwa banne ekyawulira. Abasinga alhamdulillah mugezaako okubeera nti mumba hijja, ne mbatwala e Makka, ne mba umra, ebyo byonna buli kintu ky'omanyi nkireeta essanyu, kisanyusa omukadde banne ekikole. Kimuleetera essanyu. Oluusi omukadde ayinza okuba ayina byeraliikirira, fiizi w'abatoobo, muyambeko ku fiizi w'abatoobo mu mbeera yonna ajja kusanyuka. Kola buli ky'osuubira, mukyalireko. Ate tebaagala bintu bingi abazadde abo. Oluusi abeerawo ng'ayagala just kutunda mu feesi, nakusabira dduwa. Naye ggwe n'olinda okuŋŋaanya ebinene. Banne tetulinda kuŋŋaanya binene. Tudde eri bamaama baffe, bataata baffe, tubeere nga tufuna obudde nga bw'agenda kutuulako nabo. Oluusi aba ayagala akulabe, ojja otuleko naye okumala ebbanga. N'ebiseera ebisinga abasajja we tuwasa, ate oluusi obudde obusinga bwonna tubwa abakyala baffe, ne tubeera nti mu butuufu tumala n'ebbanga tetugenzeeko mu bakadde, tetugenze kulaba bamaama baffe. Naye mbakubiriza abalina abakyala mukubirize babba bammwe nga muwulidde nti oba oyagala bbaawo ayongera ofuna riziki n'emikisa ne baraka, gwe kennyini mujjukize omukubirize nti n'oludde ogenda okulaba ku maama, oludde ogenda okulaba ku taata, tugende tunoge emikisa bw'ekiti. Mu hadithi ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu agamba jaa rajulu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, musajja yajja Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'ayagala omwegattako mu kusenguka. Naye mwegattako mu kusenguka wataraka abaahi yabkiyani, ng'alese bakadde be bakaaba. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amugamba ti mutuufu ddayo abakadde gezeko okubeera nti obaleeta akamwenywenyu baseke nga wobakaabizza. So omusajja yajja ng'agala kusenguka ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba ekigambo ekyo. So mbakubiriza tugezeeko nnyo okulaba nti bakadde baffe basanyufu. Inshallah taala tujja kutuuka ewa Allah nga Allah atusiimye. Min kabair, mazambi agasinga okuba nti manene mulimu okubeera nti omuntu avuma shatama rajulu walidayi, omuntu okubeera nti avuma maama we, avuma taata we. Omuntu ayinza okwebuuza omuntu asobola atya, kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu agamba qala min al-qabail shatama rajulu walidayi, mazambi amanene mulimu omuntu okubeera nti ye kennyini agezaako nnyo okubeera nti avuma bakadde be. Oyinza kikola otya? Kimanye nti buli wovuma maama wa munno oba taata wa munno obeera nga avumye ate abaki, obeera nga avumye maama wo oba taata wo. Tuli mu mulembe omuzibu ennyo era mubiraba ndowooza ku social media, oli n'abeera nti akwata video namba ng'ali mu kuvuma maama wa munne, taata wa munne, ng'ate tebabiriimu obusungu bwabwe oba enjawukana zaabwe tebaziriimu. Naye n'omufollowing up naawe neeyongera okubeera nti akusanyusa mu mbeera yonna. Abantu be batu temubeesembereza abavuma abakadde. Omukadde ye bannaye takwatwako, tavumwa, ayina kuweebwa respect. Ekyo bolabanga mu hadithi ya Ali ibn Abi Talib agamba laana Allah man dhaba li ghayri llah, nti Allah akolimira omuntu asala nga tasaze kura Allahu jalla walaana Allahu man nawa muhditha, n'agamba walaana Allahu man la'na alwalidayhi, man la'na alwalidayhi, nti mutuufu Allah akolimira omuntu yenna avuma ekiyitibwa abakadde oba yamukolimira omuntu avuma abakadde. So mu mbeera yonna tugezeeko nnyo kubeera ntwegendereza. Oba toyina birungi byakwogera falyasmut. Allah atukubiriza ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atugamba man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut. Omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero kiba kirungi n'ayogera birungi byereere oba osirike. Kyova labanga la yunsabul qawlu ala saqit, omuntu asirise tetumbalaako kigambo. Imam Shafi
yagamba omuntu yenna ng'osirise bwoti tetugamba nti naa wadde osirise nawe obadde ogenda vuma kino naye wabula bw'okyogerawo nga tutegeera lisaani olulimi luno bannaye tulwegendereze nnyo kuba y'ensonga egenda okubeera nti mutuufu etuviirako obuzibu okubeera nti omuntu ayisa bulungi abakadde tekyetaagisa kubeera nti abakadde abo baba basiraamu bakadde bo ne wabanga si basiraamu la yakhtassu bi an yakunu muslimain bal hatta walau kana kafirina yabirruhuma abakadde abo ne babanga si basiraamu oteekebwa okubeera nti obayisa bulungi kyolanga Allah teyateekako n'agamba nti olina kuyisa bakadde bo nga basiraamu mu hadithi emu gye twatunulira nitugamba Abi Hurairah radiyallahu anhu yasiramuka n'ava e Yemeni n'ajja ng'ajja ne maama we naye ng'asiramuse teyamwegamba maama gwe oganye okusiramuka sigenda kutwala ali nabbi najja namusembeza paka e Madina n'abanga mutuufu ali kumpi ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nabbi alhamdulillah namusabira paka ne maama we yasiramuka ate nga tamukase baneete mukaka temuteekawo eddiini yaffe si yakaka wabula kola bikolwa bya mpisa tuli mu kitabo kya Kitabul Adab gweyise bulungi osinga abaana abalala ab'amaama abatannasiramuka oba weeyise bulungi eri bazadde bo ojja kulaba nga bo bennyini oyo eddaawo esinga nga bo bennyini Allah abawa hidaaya Allah atugamba sahibuhuma fi dunya maarufa nti banne tukolagane nabo bamaama mu mbeera esingayo ddala obulungi bwe baba nga tebagambye kubeera nti ojemera Allah beera ng'ogezaako okubeera nti obayisa bulungi wala taatil makhluk fi masyatil khaliq tetugambye nti mu butuufu bwe baba nga tebagambye nti neddiini giveeko nga jasi gwe bayise bulungi ojja tuukewa Allah nga Allah akusiimye ne hadithi eyo gye twatuni Asma binti Abi Bakari maama we yajja nga maama si musiraamu n'abuuza nabbi nga ne mushiriku mu mbeera yonna yonna nga mushirika n'abuuza nabbi nti maama muyunge nabbi n'amugamba beera ng'omuyunga inshallah taala kyekisembyewo nakyo kyakulaga nti mu butuufu mazambi agasinga okuba nti manini nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mulimu okubeera nti omuntu ayisa bubi abakadde nobeera nti obajeemera kyova olaba nga akarra naggo oluquuqul walidaini okubeera nti omuntu ajeemera abakadde yawugatta n'okubeera nti bishiriki billahi taala okubeera nti omuntu agattako Allah n'ekintu ekirala nabbi waffe yagamba ala unabbikum bi akbaril kabair yabuuza banne mbabuulire ku mazambi agasinga obunene n'agogera paka yayogera alshaaku billahi okubeera nti omuntu agattako Allah ekintu kyonna ekirala nobeera nti ogenda mu ssabo nobeera nti okkiriza mu bintu by'otalina kukkirizamu nobeera nti mu butuufu gwe kennyini gwe alagula gwakkiririza mu ddogo gwe azina inariya mu mbeera yonna yonna n'okubeera nti yazzaako okuukul walidain okubeera nti omuntu ayisa bubi abazadde mu mbeera yonna nsaba Allah ow'ekitiibwa ffenna tugezeeko nnyo okubeera nti twegendereza nnyo ekiyitibwa okuyisa bulungi abakadde tujja kuddewa Allah nga atusiimye inshallah taala tujja kukomawo tumalirize mu episodes zaffe eziddako okuyisa bulungi abakadde tusaba Allah ow'ekitiibwa beere nga tuwamu obulungi sigadde nze Hamza Simugere director labaiza nti bannayo obudde bukoze eki buweddeyo abanatambula naffe mu December tusigazaayo kumpi wiiki nga 3 tuggalewo amateeka ge Saudi amapya gennyini gakufosinga okuggalawo kuba baagala otuuka mu December nga buli kimu okimaliriza ng'omaze hotels ng'omaze visas ng'omaze tickets mu mbeera zonna okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 nga byonna biwedde so mbakubiriza bantambula naffe bwe budde mujje mu registeringe packages zonna zinaatera okujjula tulina packages 2 tulina eby'ebbiri ebitaano abagenda mu VIP treatment tulina ne y'olukumi aba economy naye nga zonna package nnungi mwenna mugenda sula kumpi mwenna era mugenda kuba mugenda e Makka ate ne hijja naye obudde baneebuweddeyo hijja omuntu yenna n'atambula omwaka guno mu hijja by December nga 10 olina okuba ng'omaliriza
okusasulako sente eziwera ddala 2,500. So mbakubiriza bannaye mujje mu office zaffe Labaika Travels inshallah, oba okube ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo oyongera okubaako n'ekyobuuza oba okebera ku website zaffe. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.